Kakati omugole omukyala agudde eddalu, omugole omukyala tabuse omutwe, ono abadde agenda kukola kwanjula kwe naye babadde asanga mu kkubo mikwano gye nga beewaanirako nga bw'agenda okukola omukolo, ne bw'asanga muntu nga yasoma naye amwewaanirako nga bw'agenda okukola omukolo. Tewali muntu abadde takimanyi nti omukyala ono bagenda kumwanjula. Buli omu abadde amugamba, buli omu nga yamugambagamba dda. Kale kwegamba ye abadde akikola mu mutima mulungi, naye nga ndowooza bo baakigamba bafuna bufunyi kasajja ku mitima. Mukazi wattu omukolo gwe nga tegunnatuuka abadde ali waka ne bbaawe, ne bamusindikira ekimbe. Ekimbe kino ne kimukyankalanya obwongo. Bagenze okulaba batandika okwogera ebintu by'atategeera, nga zivuddeko takyategeera bulungi, ne bamwerabiza n'ebintu by'amanyi ku nsi. Omusajja n'asoberwa. Omukolo gubadde gutuuse, nga gunatera okutuuka, gunatera okusembera, banatera okugutuukako, ate omukazi wo n'agudde eddalu. Kati abantu abagenda maaso n'okuba nti mwewanira ku bantu nti mufunye, mugenda kukola emikolo, mugenda kukyala, mukimanye nti abantu si basanyufu ne sakisesi yammwe. Omusajja kati essaawa zino eno ali mu kutya kubanga omukazi agezezzaako mujjanjaba bikyagaanye. Bw'atereera bw'addayo mu bulalu, bw'atereera bw'addayo mu bulalu. Simanyi lwaki abagole abakazi be basinga okutagetinga ng'emikolo ginaatera okutuuka. Abagole abakazi kizibu nnyo okusanga omugole omusajja nga bamutagetinze, nga bamukozeeko obulabe. Mumbuulire oba mutera okulaba ku bagole abasajja eyo nga bafiiridde ku mikolo, era owulira abagole bakazi. Simanyi lwaki abakazi bangu nnyo baakuteekako mbeera ng'emikolo gino gigenda kutuuka. Abantu ababi abatabaagaliza batagetinga nnyo abagole abakazi, simanyi lwaki. Oli ne bwakera ku makya nakugamba nti bbaawo wange wamubba, ekifo ky'okuteeka ku bbaawe embeera aloge bbaawe yeerabira omukazi ono, kyokka aloga ono omukazi gw'asuula eddalu. So abantu bansobera. Kati omukyala gw'olaba ono mu katambi ye yabadde omwambazi nga yagenda okwambaza abagole. Gomesi gwe badde bazipangisizzaako nga yalina okubambaza, era we yakubye essimu okugamba abamugulako, abamupangisako gomesi bannange, obudde nga bunaatera otutuuka muli ku ki, ng'akubira abo abagole be bakasitoma be. Omusajja n'akamutema nti mukyala wange yagudde eddalu, omukolo tegugenda sobola kubeerayo. Kamukutuuseeko nga lukuviira ku ntono. Vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Mikwano gyange abagole bannange, ekintu ky'okubanga mubulira buli omu nga bagenda obbanjula, ddala abakyala nga mugenda okukola okwanjula, n'osanga omuntu ku kkubo ng'atambula munyumyamu kati nga mugambye dda nno munnange nze nno bagenda kunnyanjula, ne mugenda nga mubulira abantu be bagenda obbanjula iddiru dda n'abantu abatakwatibwako. Mwegendereze, tuli mu sizoni ya mikolo oba nandi kyeyatandise. Bannange abantu si balungi, abantu balina emitima emibi, abantu baloga emikolo gya bannaabwe, abantu balogo, abantu baagaliza bannaabwe. Olina wabeera takumanyi naye n'omugamba ekintu ne kimukwasa obujja, asobola okutambulira ku basawo, omukolo gwo ne gutabeerayo. Nyina omugole wange yampangisaako gomesi, deeti nakebedde ku kitabaliro ku makya nga ya Sande ejja nga wagenda okwanjula bbaawe. Munne ku makya nga nkwata essimu nga mukubira, bwe nkubye essimu bbaawe yagikutte nga mugamba munne nsaba kubeerako ku mukyala gundi, ng'omwami yambuuza obadde omugamba ki, n'aŋŋamba nze bbaawe. N'omugamba munnange yampangisaako engoye, omukolo gwe lwawanika mu kitabo nga gwa Sande ejja. N'aŋŋamba wooye ggwe, n'agamba munnange omukolo guyinza obutabeerayo, twagongezaayo nandiki. Mukyala wange omwezi gumu emabega yafuna ekimbe ekimukuba. Abeera awo muba mutudde nga munyumya ekintu nga kimukuba nga akitandika okumusika ng'akanuka amaaso ng'agweri. Avaako nabanga tategeera for like 20 minutes. Then after nadda engulu. Ne mumubuuza kiki ekimubaddeko nga naye takimanyi, nga neebaddewo tabimanyi. Kati yafuna ekyo ekimbe kimutawaanya, so tutyo twatya okuteekayo omukolo nga kiyinza omukubira mu kidaala n'aswala. Katukyamunoonyeza ddagala, tukyanoonya kulaba ngeri gye bamujjanjaba, tugenze mu makanisa guno omwezi gwonna tannatereera. Ne mugamba obambi nga kibi, n'aŋŋamba katujja kuwulira ebirala binaabizzeeko.
naye banne ngamba kanze njogoleko n'abagole bannange tugenda mu mikolo bali temugenda nga mubulira muli omu nga bagenda okwanjula ddala abakyala n'obulira oli newewanira kuno bagenda kunyanjula era ngenda kwanjula omwami wange n'ogenda nga obinyumiza buli omu. Abantu balina emitima emibi, abantu tebaagaliza bannange abagole mubeere aweya temugenda nga mwana musingira buli omu. Abantu abamu bagambe mugenda kwanjula oba mugenda kwanjula abaami bammwe oba nga babulayo ng'ennaku 2 oba nga babulayo ng'olunaku olumu. Abantu abamu batali so close olaba abantu bakweka abantu bali close mikolo gyabwe ne bagenda ojjuka nga ne bagenda babulira nga omukolo gwa nkya. Bannange abantu ababi bangi ate omwaka guba guggwako ebintu ebibi bitera okubeerawo abantu bafa biki ebintu bingi. So mwegendereze banne bajja kubaloga bajja balogera emikolo obeere ku mukolo gw'enkuba etonye empitirivu gwonna gwonooneke. Kati omugole wange wuli okuwanjula baakongezaayo ekimu ekimuluma n'omwami aŋŋambye takimanyi. Banne mwegendereze abagole temugenda nga mubulira abantu emikolo gyammwe buli wamu ne gwe bitakwatako n'omunyumiza ne gw'osanze mu takisi n'omunyumiza. Abantu babi nze mbalabudde mikwano. Kakati ndowooza muwulidde bulungi nnyo. Omukyala oyo yabadde omwambazi agenda okwambaza abagole bano. Yakutte essimu ye akubire ku bakasitoma be ng'alaba obudde bw'omukolo bunaatera okutuuka naye nga bo tebava gye bali. Tebanyiga, tebamunyiga, tebamugamba kikigenda mu maaso. Naye nga ezimu ku ngoye ze bali bateekeddwa okwambala baazipangisa. Oba omukazi ono mwambazi ayambaza abagole. Bw'akubye ku ssimu y'omugole omukyala bawe yakutte. Bawe n'amugamba nange tasoose mutegeera nenama n'amweyanjula n'amugamba yenze ateekeddwa okubambaza gwe mapangisako gomesi nga mugenda okukola okwanjula kwammwe. Omusajja n'amugamba mukyala newaffe tuli mu bizibu. Mukazi wange yagenda n'alumbibwa ekimbe ekyamukyankalanya obwongo naye nga kyava ku kwenyumya nakwewanira ndowooza ku banne nti agenda kukola mukolo gwa kwanjula. Era essaawa zino tuli mu kutoba naye takyategeera nabiri ku nsi. Bw'agira bw'addamu akategeera akatonotono bw'amala bw'addayo mu bulalu bw'atyo kati baamusudde eddala omukazi wattu baamulese mu bbanga bw'atyo. Mbabuulire abantu ababi beetolodde ensi eno b'omanyi ne b'otamanyi naye ng'ate abasinga obungi beebo b'omanyi b'olabako n'amaaso go naye nga toyinza kitegeera ddala kituufu omuntu ono yankola obubi bwe buti. Kati omukazi ono ekyamusuuzizza eddalu kwe kuba nti agenda kukola kwanjula. Imagine miya kwanjula. Simanyi lwaki abantu bazimba nnyo omutima nga omuntu omulala agenda kukola okwanjula. Gisobola obba mikwano gye ab'ewaabwe bw'omukyala bantu bazibu nnyo nabo basudde batadde abaana ku bunkenke gye bazaala mukyalawo. Batadde abaana ab'obuwala ku nkenke naddala gye bazaala maama w'omuwala. Tebanyize bitooke bye bigwa ku bukojja w'omuwala maama. Naye nga mbabuulire abantu abasinga kati essaawa zino eno emikolo baagifuula kati private. Essaawa zino abantu bakola emikolo n'ogamba oyo talina famire talina bantu be naye nga muganda wange abayina. Si buli omuntu agenda kumuyita. Tolowooza nti abantu abatayita abantu ku mikolo gyabwe basiru. Si basiru. Olaba kambabuulire mulabire ku bayimbi. Omuyimbi akola omukolo n'apangisa amaka. Ago amaka abantu abagenda oba ku mukolo gwe n'ayita bayite. Kasita ategeeza maama we, taata we, ssenga ow'ensonga n'ab'eŋŋanda abatonotono. Ebiddako omukolo gwe agufuna nnyumba n'apangisa ennyumba. Taguteeka na mu kyalo, aguteeka mu kibuga naye ng'ennyumba bwe bagenda okukolera apangisizzaawo. Kati mmwe ne mwogera ne mugamba oyo apangisiza bassenga ate era abamu bapangisa bassenga. Kubanga mulimu ssenga ajja okunyiiga ng'omwana wa mulimu bassenga abakola abaana ebintu n'ayagala amulogere ku mukolo gwe gye bali tubiwulidde bangi. Abantu bapangisa amayumba akolereyo omukolo gwe nga baagala kubeera na peace of mind
ng'ayagala okukola omukolo gwe guggwe bulungi nga teri wali kintu kyonna kimutuuseeko. Kati mmwe ne mwogera nti oyo apangisizza simanya biki lwabadde talina waabwe gy'ayinza kukolera mukolo. Abantu beewala bubi, abantu beewala bubi bw'abantu, beewala mitima gy'abantu mibi, tebaba basiru, tebaba basiru. So abagole basuse nnyo bakolako obukyamu naddala abakyala balabye, kubanga obusungu buli omu bw'aba alina kaabe mujjawe, obusungu bw'aba alina bumalira ku mujjawe mukazi. Abasajja bo ne babaleka. Naye nze ŋŋamba mwandibadde babba bammwe bwe muteekako embeera. Omusajja atiiseko gwe osoola eddalu omuloge yeerabire mujjawo adde ewuwo gy'oli okusinga okutta omwana wa munno. Katono tebaamusse naye baamusudde eddalu, naye ate eddalu lisobola okumuviirako okufa lwakugenda ng'abuulira buli omu nga bw'alina omukolo. Naakubira gondi banange bagenda kunnyanjula, naakubira ono bali bagenda kunnyanjula, ne mukkuba munnange nnina emikolo nkuyise, nga buli omu n'omuyita n'omuwa invitation olw'essanyu. Naye nga omuntu ogenda okumala mugenda mala okusibuligana, adde eri atandika okuteeka omumwa mu nnyindo agambe kale kaloba ogwo omukolo kanaagukola, kaloba kanaagumalako. So y'embeera gye tuliko mu Uganda. So mubeere so vigilant nnyo nga mukola emikolo nnyo nno nga bw'okiwulira. Mukimanye nti abantu abatabaagaliza ku 100 olinako percentage y'abantu 80 oba 90. Abantu 10 be bakwagaliza ku 10, 10 bokka, in fact na 5. Omuntu agenda okusanyuka ng'okoze omukolo gwe ye maamawo, taatawo. Abo ababiri be bagenda osinga okwagaliza ku mukolo gwo, mpozi ne baganda bo. Naye tosobola yes, mpozi ne baganda bo kubanga ne baganda bo, naye abasigadde bajja kunyiiga. So mwegendereze nnyo nga mugenda okukola emikolo. Vidiyo zino nzireeta okuba nti muyigiramu, kuba nkimanyi abamu ku mmwe muli bantu bakulu. Ebintu by'olaba wano ew'omuntu omulala biyinza okutuuka ewuwo. Tetulowooza nti vidiyo zino tuzireeta lwa binyumo, nedda. Nzireeta nzibaleetere muziyigiremu. Kwegamba ekintu ekyatuuka ew'omulala obe ng'okimanyi nti naawe kisobola okukutuukako, obe n'engeri gy'oyinza okukiziizaamu n'okukyetangiramu. Ensobi ezaakolebwa munno oleme zikola ggwe nga ggwe. Kyekyo lwaki mbaleetera vidiyo bwe ziti. Just si zaakunyumisa nti mulabe, no. Bino tebisi bya kunoonya views na likes. Nze channel yange mugimanyi. Tuyigiriza, tusomesa, ate n'ekirala tunyolwa, ate ne tuseka. So bwekityo bwe kiri Michael Uganda YouTube channel kwoli mube nnyo kuba ate temugoberera omukutu. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. Mukama Katonda abankuumire omwezi guno ogwakatandika, abankulira obulungi obutagambika, mbeere bulungi. Mweraba.